Joel Senyonyi yakiikidde ekibiina kya National Platform ne babaka ba Parliament n'oludda oluvuganya obw'oluwabuzi olwa gavumenti ya Kyagulanyi mu kudduka emisinde gya Kabaka. Era ono nga kiyitiridde obwedda abantu bonna bamuddukirako nga basanyufu bya nsusso nga bagamba yoyo Lopu waffe yo omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo ava ku bali ab'amasuuti ababbi abafere suuti abafere kanzu. Kale kambikuwe nga bwe bibadde nga Lopu Joel Senyonyi adduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Ebyana biri mu kyalo bikuta emmere jajjaawo kyeyava yali anyoko ssoko nneka amugamba awaabira kannawuuna amusiga bisobola yafaayo nti otannabeeka ninokulanga bisoma mu bitabo onanga amadde agaagosabye ebivumula olinokutegekeekonde nnene ate ali mukama omuguwosuka amooza sikyabisobola agafaayo nti otannabeeka amanukulanga bisoma mu bitabo onanga amadde age byokya byebivumula
Okay. What's that? Car? You are drawing a car? Putting the wheel? You are drawing another wheel? Oh, beautiful. A windscreen? Oh, beautiful car. Great. Good job. Oh, lights, lamp. Oh, your car looks wow. Tiyokufa tukimanyi nti kya butonde naye tekimanyi ebiteebyo lwakulima ne bonna munyenyedda bwabikanga mwana we yafuuse Bobi Wine Festival. Tinze njakutesanga nembisilikirwa kuba Kabaka birthday run tuli ne Lopu Joel Ssenyonyi ekintu okiwulidde abaana basomye bagamba kimu people power our power people power Bobi esaagulanyi Bobi esaagulanyi Kabaka rani Bobi rani Kabaka rani Bobi rani gwegwo omukwano gw'Abannayuganda gwe balina oli omukulembeze waabwe ate ne Kabaka waabwe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Abanange tusiimye nnyo, tusiimidde ddala Bannayuganda buli omu gy'oli abeetabye emisinde gino. Banange mwesezza Obwakabaka ekitiibwa, muwesezza Kabaka waffe ekitiibwa, naye gy'ali mumuwadde amaanyi kati alina akamwenyumwenyu agamba Obwakabaka bwange buli wawa. Lopu Joel Ssenyonyi abadde n'omukulu chairman Nyanzi owa kunga Uganda kunga eggwanga lyo nga badduka wamu ne bannakibiina ne bannankyukakyuka ne Bannayuganda nga bagaffe tuddukira wali Lopu va ku biri ebyamasayansi mpuuga ate eri gyali mu kutunula ebbali mu kutunula eno n'eno nga akola ebitagwanidde. Ansanyuse kubanga Mathias Mpuuga bulijjo lwamutunulako bw'ati ng'atunula eri, bulijjo lwamulako ng'amaguka atunula eri, bulijjo lwamulako ng'amaguka atunula eri. Masayansi omwana ono bayabadde ate Masayansi Mpuuga Nsamba. Awulira ensonyi, awulira okutya, awulira okuswala, awulira yazza omusango, kagamba talina kyakugamba nsi naye nga bwe bityo bibiri. Masayansi Mpuuga Nsamba tonnaba weetereeze bino byali badde byakuba byangu singa wakola ekyakusabibwa mu kusooka mu ntandikwa nti weetonde zayo akasente lekulira singa weeyagala singa oli ebivooto naye okuba lwayo walaze empaka n'olaga amaanyi n'olaga ekitalo Masayansi twakyali kyotugamba twakyogamba nsi ayagala okuswala kwoliko olaba tulina okugenda e Masaka gye bakulonda nojja ekitike mu lubiri Ekizesenza ne mu lubiri biganye aswalidde obuswazi ayanda akakola tondeka nnyuma adduse emisinde agambye abaserikale bane muzwa no muzje wano nfa Joel yuyo wuuyo mfudde wowe akakola tondeka nnyuma
nenga yensi mwe tulina okujezimbira fefe nyini nga tujjamu abali b'enguzi tulina kuzanyisa abali banguzi buli muli wanguzi ba buli wanguzi ba buli wanguzi ba paka libanaddamu ak'obuntu namanya nti neggwanga lyakutwala mu maaso sisi yakuza mabega alina eggwanga ly'abannayuganda abakola ensi yaabwe ng'ekulaakulana so saaba bakola ensi yaabwe ng'eggwawo ng'esaanawo ba abasinga abakola Uganda ng'esaanawo so singa ekulaakulana ate ffe sibe twetaaga sibe twagala sibe tulwanirira twakola Uganda yeddembe buli omu gyeyagalira mu bizinesi nga buli agikola bulungi ewatali musolo guyitiridde ewatali muntu kubonyaabonyezebwa nga yabba endeku ate mu nsi ye ebyo ebigendererwa byaffe mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu kugamba ebigambo bw'anaabakkiriza Baganda Mugereka batayi mweraba.